Nze Uncle Mati agonga kozesa mu kuyimba. Okay, oli muyimbi? Ndi muyimbi wa kadongo kamusebo. Oyinawo ennyimba nga mmeka? Ennyimba nyina ennyimba ziri 5 ezakafuluma audio. Ennyimba 5? Ennyimba 5. Ennyimba endongo eno wagitandika ddi naye? Endongo eno nagitandika omwaka gwali gwa 2017. 2017. Nga ngitandikira eri mu kyalo kyaffe eri Enkandwa e Mateete. Enkandwa Mateete, gye watandikira eyo? Gye natandikira okuyimba n'omusajja bamuyita Mwami Kalule. Kalule? Essebo. Okay. Kati endongo etambula etya? Endongo terina nnyo mutawaana gonna wala mpoziko tufunamu okusomozebwa ku muffe ng'abayimbi abatandika olw'embeera y'akasente. Okay. Akasente tetulina bulungi ng'ate guno omulembe gwetaga nga kumpi nga buli myezi ng'esatu ng'ofulumyayo oluyimba olupya. Okay. Essebo. Akadde kano wangambye entama ne basudde omwagala nnyo era y'omu ku bayimbi abakuwaliriza okuyingira endongo eno. Bwe kiri mukama wange. Basuddeyo omumanyi? Amani basudde mumanyi. Saamulabako naye munoonyerezaako nnyo hisitole we ne mutegeera bulungi nnyo. Basudde azaalibwa wa? Amani basudde azaalibwa ku kyalo bakiyita Bubondo wali mu disitulikiti y'e Bukomansimbi. Ekyalo bakiyita Bubondo. Mwaka ki gwe yazaalibwa ogwo? Yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi zaali nga 5 omwezi gwa 12 mu mwaka 1958. Essebo. Basudde ono okumwagala olina obuyimba bw'ogamba nti basudde nyina obuyimba bwa basudde bwensobola okuyimba? Obuyimba mbuyinawo era bwensobola okuyimbira ddala bulungi nnyo mbuyinawo mukama kubanga omuntu yenna gw'oyagala oba olina okumunoonyereza ate n'ennyimba ze n'osobola okuba ng'ozimanya mu mutwe gwo. Essebo mukama wange. Kati kayimba ki bw'ogamba nti obwabasudde osobola okubuyimba? Waliwo akayimba ke bayita bye twalaba e Bulaaya. Tutandikiraawo. Simanyi Fred ojjukira bye twayogeranga tuli e Bulaaya olulala. Twalina mu hoteri mu mmere tulikimyulikimanyi okyajjukira. Nagamba ekitututteko e Bulaaya ndongo ne tusimanya omulimu omulungi endongo ne tuteeseganya nti oludda e Uganda lugambo tetwekweka tulaga Obuganda amazima. Bannange ekiri e Bulaaya simanyi tyate oba luli kyakiba e Uganda olulala. Kale nno we kibaawo kyakubaawo ŋŋamba abaliwo tulibeerayo eri Magombe. Yadde twalaba ebizimbe bingi ebyaka n'enguudo omwasanjala eziteŋŋeene ennyo n'emisiri gy'emmere egigudde akaleka nga girimiddwa ku ttaka eggala gy'ekkasima. Ne tulyewuunya olw'obupya ku maaso osanga naye ekintu ekyanywa byonna ebyakendo. Abantu bali bamanyi bulungi okukuuma n'ebyaliwo Yesu bwe yali akyalindwa. Mwabambuuza walaga e Bulaaya walaba ki? Nze ekikulu naddira miranga biwoobe kubanga wano onoonya n'akakumbi akasimo ak'enkumbi eŋŋanda tewali akyakalina. So singa kaakati tuli bagagga kuzaama ng'ebyokulabirako tubiirina mu ggwanika. Abantu bali bajja n'akuweesa omuntu kubanga baatereka ebyo bawa pulaani okuguka. Bannange wano kye twaba ki? Nedda bw'oyita e Bulaaya owunga kale si lwakuba nti bagagga nnyo wabula bamanyi bulungi okuuma. Akayimba ako bye twalaba e Bulaaya bakayita bye twalaba e Bulaaya. Wangambye basudde omumanyi tuweeyo akalala kuba titwagala oyinza okuba wakwataako kokka. Abange embalamusiza mwenna sisozodde ndeka. Abange embalamusiza mwenna sisozodde ndeka. Mubeera n'essanyu lwe muwulidde nti nina bye naleese mbawe. Nange nkyewuunya nakifuna nti okunyumya ebibatuuka mu mitwe. Sinze njagala naye nnyini nsi ye yannaazaako ebibi. N'embeera muyonjo mu kawoowo emimiro nassaamu eggono. Nange olw'amanya bye yantonedde n'enzija gye mubeera nnyumye. Ate ekirungi ne mba wa lugambo awo ovunaana yanjola. Ekirala feesi nakulambye essanyu lyabulako mmanyi so nga ndi wakisa nnyo mu birowoozo kyenva mbuulirira okufa okwo kwe nnyongereza okuba ekidongo n'ekyebalulanga obuti ne mwebuuza nti ono yakula ati ayimba byotomuteebeza mwebyo bifaanana mukeera mwenge abamu mwabidobonkanya leka nnyimbe n'emizimu gy'eka ginnyamba obutaseerera ne mukama waagyo ye Katonda ampenga ebibawoomera munaabanga mukunga bye naleese ng'enkya nnyongerayo ebipya. Omulimo gwe mbawadde gwa kulindanga emboozi obutaweeramu. N'olwaleero buli ali waali atuule nga teyeekwetula. Gw'onoonyumiza abatampulidde nti oli akisimba n'alosa. Kale ekirinzija kuyimba wamma ddala ndimala kuddayo Magombe naye nga nkyassa tuli butoola. Yegwe Uncle Mati. Uncle Mati omwana w'Enkandwa. Uncle Mati. Essebo. Ow'Enkandwa. Enkandwa e Mateete.
Basudde ono wamutandika ddi okumwagala naye? Amani Basudde natandika nga 2014 kubanga omusajja oyo we namuwulirira taate waka yali alina rediyo ya kaseti ng'ennyimba z'Amani Basudde azikuba nnyo n'ez'Abakafeero zaabangako naye Amani Basudde okusinga gwe nakola ki gwe nateekako nnyo omwoyo kubanga yazikubanga nnyo ezo zimanyanga akaddanyuma biki ezo n'ennyimba omusajja oyo mutuufu ne muwulira ng'ennyimba ze ennungi era ku myaka akaddanyuma okamanyi? Akaddanyuma nkamanyi bulungi. Soko kankubemu awo kati ne bannange mwebale okunsanyukira bwe mutyo munda z'essanyu ne muganda wo ngamba buli atera okunyumirwa byenfukumula bampita Amani kyokka oba e Bulaaya beddira kimpulira Amani nze bwe nazaalibwa nagenda okwekkaanya ensi ng'abali mpita abange muliyo mutya anti omuntu ategeera ky'olina okukola bw'onyumiza amala okubaaniriza ndi mwawufu n'ombojja bye mpulidde ne bye nali ndabye ne nkufaananya eyaliwo sizuulika nyinza okukwagaza endongo ng'olabye enkuba anti nkoonako mpola gwe n'ogiyita n'ennyangu nga nkuba ndalya keeko mukama wange. Basudde ono endongo ogyagalira ddala? Endongo njagalira ddala era nenge ebubondo bwe tubeera ebubondo sikulaba. Ebubondo ntuukayo bulungi nnyo mwaka gwa 2019 neesitula ne ŋŋenda bulungi nnyo ew'omukulu Amani Basudde n'ogendayo ne ntuukawo bulungi nnyo ne ndabawo ne maama we ne mmubuuzaako mutuufu ne nkakasa nti omusajja gwe njagala mutuuki mulwaniridde yadde saamulabako mbulamu bwe naye nkakasa kubanga engeri gye munoonyerezaako kwegamba ningange yali amulabyeko. Amani Basudde ki ky'omulabako ekyenjawulo mu bayimbi gwe bwali olabyeko? Amani Basudde ekyenjawulo kye mulabako Amani Basudde yali alina omutima omulungi. Gutya? Omutima omulungi gwe yali alina ng'Amani Basudde waasitula endongoye n'agamba nti ŋŋenze Kasambya eri e Mateete ne wavaayo omuyimbi yenna nga naye yetaaga buyambi n'amutuukira n'amugamba nti owange mukulu kino ne kino nsaba kunnyamba. Waliwo ngambye soko tuweemu budde owedde oba weetenda nti okamanyi. Waliwo ekintu kye nayambala ng'akakomo nga nkijjira ddala mu kyogero nkyakirina nayimba kuba buto ne maama waabanyumiza ankaabira kkono nga kyaliko n'ekiyera wano omukwavula nayongera obbeeyagaza nga ngeegeenya bye boogera ng'ayimba ng'okutambula nga maama wampa obugalo nenda okawulidde obudde owedda ng'akuganye kiki? Budde owedda ate baasi duniya kale Mungu akuwadde ky'otagenda kuddamu kulaba ye muntu akuyimbira ebinyuma ate nga makulu ate n'abisengeka ne bibaamu amasavu kanyembe ku byolombojja mu mazina bannange we ndivaawo walibaawo okunyolwa ebiddawo tebyenkanankana kyo nkimanyi nga wadde baageresa nti awaakula ennume naye bukyanga kawali avaawo mpaawo yasika fe abaddawo era twajja na byafeera b'ennaku bambi ebibe yaziikwa nabyokoolo lwennyini wadde abamu bakoppereza bagonza obulago naye eryanguliika wali ali awo vukale nange bwe ntyo bwe ndisaaliza abampagira nga wadde walibaawo abajja nga wekiba kale nno mwasuze mutyanze gye ndi buli lukya lusinga obuzibu ku luyisa ekyo kikulu si ndwadde sinjala si bwavu kaakati terina gwe weewoleza nti nno laba we biri wootendera enjala akakuutiyo eri e Masaka yakuddamu ebusunju be bawenja akabogo obwavu bukutunza by'omunju obwone ate agula yatunze enju eno ensi etabuse abaafa ne kabatanda ne bakyusa obuufu bazimbula kirembogo baviire ekibabo gwe bayita Uncle Mati essebo ye Uncle Mati Basudde ono omwaka guno bagenda mujjukira onaabaayo? Nja kubaayo bulungi nnyo era nja kwegamba oba nja nakusulayo nati wabaayo kusulayo? Nina okusulayo kwegamba byonna ebintu ngeri gye bigenda otambulamu. Onaaba waamu live band eyo? Live band oba nampa omukisa munnange omanyi kayimba kyakalala kubanga abawagizi Basudde wano baŋŋamba kayimba kyakalala k'oyinawo? Akalala ke nnyinawo k'otannatuwa? Akalala oba mwali mumanyi nsaaga olunaku lwe nava e Buddu mujjeko amasepeewo nze Amani siriko eki ndi muntu gw'otakyabuuza nti ayimbe ku kyate kati oyanirizanga bwaniriza kuba nkozesa nnyo sensi singa gita yali eyatula ne mudda nayo mu mboozi yandikungiriza nnyo engeri gye njiwenja mu tyuni laba ate mmwe abampuliriza entakera batambuzisa bunkenke munnamasaka najja ekyo gwe kirumya okeera
ne nkunnyonnyolera ewange gwatankiikidde ensingo weetuulira ebibyo ndeeta ye ate byanzigwako ddi nze nga nfumbuukula mboozi ezibakankanya ebyenda mu katwa kanninga eŋŋuumi okutuusa lwe mulikkiriza nti omugave ng'ayimba sigenda kuba waddeemu ndayira okukomba ku paasi lwaki ye siyimbe nina buzibu kyate kati abakazi nnyinangaana wuulira obugagga obwo mwe gye muwenjeza ssente waliwo akugambye sooka ogattewaawo mukyala mugerwa mukyala mugerwa basudde omulimu omulungi gwe nagabana mbatuusengako emboozi n'amawulire nziramu okakasa bye nayogera ntuma omulimu gwe neewanja kugukola eno emboozi gye nnyina wano si kyekimu n'ezo ze nnyumyanyumya nayise n'engeri ate gye mbisengekaka kati bintu nyumyako yokka ebyo bye ntitimula ndowooza mukama akyavudde anzijukira neefuuka mukwano gw'abangi olw'okuyimba gye buvuddeko nga n'abayimbi bavumwa kale tweyanziza omukulu we gwe bayita Uncle Matt owangalira wa buno obudde empanganya mu kibuga kyabakuza era wensinzidde okujja wano wenvudde. Emirimu ki gy'okakkalabyawo? Emirimu gye nkakkalabya ndi mu beekeri ewa mwami Payasi awo ekyabakuza. Ewa Payasi? Ewa Payasi awo ekyabakuza we nkakkalabiza emirimu gyange ssebo. Essebo. Bubaka ki abakwagala bayinza kufuna batya Uncle Matt? Abanjagala wenna ng'oleeyo mbutuufu ng'osobola okumpita ku kivulu kyo ne nkuyimbirako. Essimu ngiina. Eri ki? Eri 0757 nkaaga 4 16 38. Essebo. Oyina b'otumirako b'ogamba nti babaddeko abakuyambyeko mu ndongo y'eno? Abanyambyeko mu ndongo eno mwami Kayinge Bugengo y'omusajja yanjigiriza okuba jjita. Mwami Kayinge Bugenge mwagala nnyo, omukulu Kafeero Junior. Ne wabeerawo ne Muzeeyi Kaalule. Abo bonna banyambyeko nnyo mu ndongo yange eno, ne munnamawulire Musisi Agustini awe Kasambya mu tawuni. Oyo be bamu ku basinze okunnyambako mwene endongo. Ogitetenkanya ssebo. Nga tuggalawo kayimba ki k'obasiibuza? Akayimba ke ngenda okubasiibuza. Oyina akaalo k'ebubondo kano nga nkaagala nnyo. Akaalo k'ebubondo katya? Akayimba tokamanyi akaalo k'ebubondo kantama? Akayimba kompozi nze tayito gye mmanyi ndala. Omanyi ki? Mweraba ngenze. Abanywanyi mujje enzirayo ewaffe ebyebigere bino byenkuŋŋaanyiza bye byange naamala kubba. Tukuŋŋaanye buli alina akatanda akampe, kano ke kadde nziriddeyo ddala ewaffe. N'akasinedde oyo bamufuuwa nkanja mundeke ŋŋende nga nkyali munaagasa. Abagumiikiriza ennyo abamu batwala keesi, ensonga eyo kye kimu ku bintutte. Zize Masaka mu mirembe n'obumalirivu, balabyeko nnyaali ntuma alibeera mubi. Kubye endongo ensimbi n'emukuŋŋaanya bwe mba nazikwata bubi gwe gumu kuginsinga. Naye we mbeera nga nnyina ke nkuŋŋaanyiza, mundeke ntwalaako Mukama kampadde. Basiimye nnyo okunkumaakuma ebbanga lino emyaka 9 ddu we mujje mu Mukama azzeewo. Eko Mukama wange.